إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة ربه نشهد أنه بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المعطاء الرحمة المسداء النعمة المهداء وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم. يقول ربكم جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد إن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، amatenda amajjivuga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatendebwa n'amatenda agatali mu bukendeevu bwonna, nkakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yasinzibwa mu butuufu mu biriwo byonna, ne nkakasa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ti muddu we era mubaka we. Nkuutira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu anna taqwa Allah hiya wasiyatu llahi lil awwalina wal akhirin. Mumanye nti okutya Allah subhanahu wa ta'ala kye kiraamu Allah subhanahu wa ta'ala kye yalaamira abaasookawo, kye yalaamira abaliwo olwaleero n'abanajja. Yagamba subhanahu wa ta'ala: walaqad wassayna alladhina utul kitaba, twalaamira twalagira abo abaaweebwa ekitabo. walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, abaaliwo olubereberye lwammwe. wa iyyakum, nammwe ne tubalaamira era ne tubalagira an ittaqullah, okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala. wa in takfuru, bwe munaabeera nga muwakanyizza, fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi l-ard, Allah bibye ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi bya Allah. wa kana Allahu ganiyan hamida, ate Allah kuva dda n'olwaleero ne gye bulijja ye mugagga yekka atenderezebwa. Baganda bange, okutya Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza ki? Kugondera ababaka bye baalagira, na kuteeka mu nkola bye baalagira ababaka, na kwewala byonna ababaka bye baatuziyiza. Kuteeka mu nkola ayaati za Qur'an, kuteeka mu nkola sunna za mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, kwewala ebyo mubaka sallallahu alaihi wasallam byatuziyiza. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, buli mulembe Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa yagendanga okugutumamu ababaka nga gumaze kwonooneka. Buli mulembe gwamalanga kwonooneka, bwe gwayonoonekanga nga Allah jalla waala asindika ababaka. Omulembe gwa Nabbi Nuhu alayhi salatu wassalaam bwe gwayonooneka n'abantu okugenda ku ntaana, n'abantu okusinza kabuli, Allah subhanahu wa ta'ala n'alaba nga omulembe gufudde, n'atuma omubaka eyasooka Nuhu alayhi salatu wassalaam
nga ne message ye ababaka bonna abamuddirira gye bajjanga nayo era Allah jalla waala yajogera naga nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula buli mulembe twatumangamu omubaka ani ibudu llah alagira abantu basinze Allah wajitanibu tagut bewala ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Ababaka bonna abadda mu bigere bya nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam omulamu ogwabaleeta gwakulagira abantu basinze Allah waabwe tabaraka wa ta'ala, gwakulagira abantu bawule Allah waabwe tabaraka wa ta'ala omu yekka okubeera nga tebamugattako kintu kirala subhanahu wa ta'ala. Idhan baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, omulembe gwaffe olwaleero nagwo gwe tuliko ekiseera kino senga ababaka baali bakyajja, senga waali wakyaliwo omubaka yenna Allah tabaraka wa ta'ala gwagenda okusindika yalisindise omubaka okusinziira ku kiseera era kye tulimu, kubanga ba ahlu shirki wa ahlu dhalala wa ahlu lbida bonna kati buli omu ali ku kyaliko ng'alina katonda wamuteerawo kikyalina okukola. Abashiriku abasinza amasanamu, abasinza lubaale, abasinza amayinja balaba kye baliko bwe batyo balina okuwangaala. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama yamanya nti omulembe gwe ye nabbi asembayo, n'atubuulira kiki ekiyinza okuwonya omulembe gwe, kubanga ba ahlu dhalala wa ahlu zayg, abantu ababuze, abantu abeenonyeza ebyabwe ku mulembe gwaffe, omushiriku omusiŋŋaana munywevu ku shiriki we. Olwaleero omukubi w'ekitabo omusiŋŋaana munywevu ku kuba ekitabo, ensimbi eŋŋanda omusiŋŋaana munywevu, ow'emiziro omusiŋŋaana munywevu. Ba ahlul bida abazuuzi abongera mu ddiini ebyabwe, abakyali ku kadiini akatonotono, abo nabo basiŋŋaana baateeka mu ddiini ebitaliimu, era nga nabo balaba tebaagala kuwulira muntu abibagambirako, kubanga nabo eyo gye baggweredde. Abashiriku bali mu shiriku, abalogo bali mu kuloga, abasamize bali mu kusamira, ababuze abongera mu ddiini bye bayongeramu balaba nga tebaagala kuwulira muntu yenna abyogerako. Naye omubaka sallallahu alaihi wasallam n'atuwa amagezi n'agamba nti ekinaabawonya, kubanga tekyali mubaka agenda kujja luvannyuma lwange, naye nabbi yaleka umma tagirise mu bbanga n'abaga nti alaikum bisunnati, bannange ayagala okuwona yenna mu mulembe guno ogutakyalina mubaka agenda kujja, alaikum bisunnati, mwekwate ku nkola yange nze nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sunnati alkhulafa arrashidin almahdiyin addu alaiha binnawajiz. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'enkola y'abasigire bange abo abaaluŋŋamizibwa, mugyekwateko mugirumeko n'amannya amagego. Buli muntu yenna kyoliko ng'omanyi okola ddiini, nga nabbi sallallahu alaihi wasallam tomuwulirangako ng'akyogedde nga takitukubirizza, togenda kuwona. Era kyoliko si ddiini, kyoliko si ddiini. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba anaawona mu ddiini ey'obusiraamu alina kwekwata ku ye mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buli kyeyakola ye ddiini, kyataakola si ddiini. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyataakola si ddiini, kyeyakola ye ddiini, kyeyatulagira ye ddiini, kyeyateewaza ye ddiini. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam idha amartukum bishay fa'tu minhu mastata'tu, bwe mba mbalagidde ekintu mukole okusinziira ku busobozi bwammwe. Wama nahaitukum anhu, ate kyembagaanyi fantahu aw fajtanibu, nabbi kyagaanyi temukikola, ekyo mukyewalire ddala. Ebyokukola nabbi byeyalagira oyinza okubaamu obunafunafu ebimu, masala n'ogayakala okujja okusala jama, olw'olumu n'ogayaala, oba olw'olumu n'ogayaala n'otoli mu kakiro. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam mukole okusinziira ku busobozi bwammwe, naye kyeyagaana okugaana kwe kwa mirundi mingi,
asobola okugaana ng'asirise busirisi, asobola okugaana ng'agaye kiti mukikola, asobola okugaana sallallahu alayhi wasallama n'okubeera ng'alagira dhiddu hadha annahi, n'atulagira kiri kitegeeza kino akigaanye. Buli kintu kyonna nabbi sallallahu alayhi wasallama kye baamubuuza nga yakisomesa. Era olunaku olumu baamugamba alimna, nabbi tutegedde, kaifa nusallimu alayka, butya bwe tukutoolera salaamu, kati nabbi tuyigirize tukusaalira tutya. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'ayigiriza ensaalira, n'agamba mugambe allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid. Nabbi agamba bwetyo bwe tumusaalira. Kati bw'amala okutulagira ensaalira eyo, buli ayagala okuwona mu mulembe guno gutakyalinayo nabbi, weekwateko ensaalira. Togenda na nsaalira ndala zonna ezitaliiko obujulizi, okuggyako abamanyi ze bagamba nti ezo nazo zikkirizibwa, ng'okugamba sallallahu alaihi wasallama, ng'okugamba alaihi salatu wassalamu, ezo zikkirizibwa. Naye ensaalira yonna gy'owulira abantu gye bayinza okwerimbikamu ne bakuwuddiisa mbu basaalira nabbi, nabbi tagiragirangako alaihi salatu wassalamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam tagitulagirangako tumusaalire nga bwe yalagira, alaikum bisunnati, mwekwate ku nkola yange, mwekwate ku nkola yange, mwekwate ku nkola y'abasahaba bange. Baganda bange, ekikyasinze okubuza eddiini eno bintu bibiri. Abantu kwe kweteerawo ebisinzibwa ebitali Allah. Ekyokubiri kwe kwongera mu ddiini ma lam ya'dhanu Allah bihi, Allah byatabakkirizangako. Kwe kwongera mu ddiini Allah byatabakkirizangako. Nsonga bbiri ze zikyasinze okuleeta obuzibu. Naye ebyembi tewakyaliyo nabbi atulabula. N'olwekyo baganda bange, buli wenfuna omukisa n'enkwata omuzindaalo, ndabula abantu ku Zambia erikyasinze okubeera eddene ery'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Okugatta ku Allah lye Zambia erikyasinze okubeera eddene. Allah lye baamujeemera, lye baali bamujeemedde ku nsi, teri Zambia lye baali bajeemedde Allah nga lyenkanankana okumugattako. Kyobula Allah jalla waala yali tugaana n'aligejjesa okusinga amazambi amalala gonna, yali gejjesa okusinga amazambi amalala gonna. Ababaka bonna be yatumanga yabatuma kwewaza abantu Zambia eryo. Naye abaganda baawano oba oliawo ku ntandikwa y'obusiraamu tebaamanya obusiraamu kyeki, abantu bayingira obusiraamu ne basigala nga baalula abalongo. Abantu bayingira obusiraamu ne basigala nga basamira. Era famires nyingi ez'abasiraamu omusiŋŋaana asamira. Bayimaamu bangi buli gy'otuuka, waliwo ne gwe baŋŋambye ennaku zino ali Lugazi, ne baŋŋamba imaamu ali mu kitundu ekyo, imaamu naye musamize. Mu Uganda abantu bangi mu maduuka gaabwe balinamu ebyawongo, mu mamotoka gaabwe balinamu ebyawongo. Am lam ya'rifu rasulahum, oba omubaka waabwe tebaamutegeera, oba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu be Uganda tebaamutegeera. Eddiini gye yaleeta oba tebaagitegeera. Fahum lahu munkirun, kyovula buli kyoleeta eky'obusiraamu bakutamwa, buli kyoleeta eky'eddiini bakutamwa, buli kyolaba nti mazima ekiriko obujulizi ne bwe kiba kyayogerwa abaakulembera bonna ng'omulembe gw'oliko tegukyagala bakutamwa. Bakujja n'ekikyoliko ne bwe wasoma bakufuula ataasoma, bakutemerera buli kintu. Naye ne nabbi waabwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqala alladhina kafaru lasta mursala, abakaafu bamwe toli nabbi. Kati naye buli lw'onoyogera abantu kye bataagala bagenda ga toli kino, tewasoma, tewategeera. Enkola y'abayaayo okuva edda bwe batyo bwe baalinga bagamba. Buli lw'oyogera kye batategeera nga bakuggyako buli kyonna ky'olina. Teyasoma, teyategeera, mujega. Nabbi yennyini bamuga lasta mursala, toli nabbi, Allah takutumye. Tebali kye bagenda kwogera nga tebakigambangako baakulembera abalongo. Buli kyonna kye banagamba mu famire oyinza okuba gw'oyimiriddewo, gw'ogaana shiriki, gw'ogaana okusamira, bajja kukugamba buli kintu. Naye buli kye baakugamba bakigamba, kye bagenda okugamba bakigamba dda abaasooka. Atawaasaw bihi
bal hum qaumun taghun, babyeramira bweramiza nedda bononefu, tebagala kuwulira ayogera ku bononefu. Kyova bakuwerekereza buli kigambo kyonna ekyali kyogeddwa abayaaya abamirembe gyakulembera. Baganda bange abasiraamu, tosobola kusaala essola netuuka ng'okyakola shiriki. Tosobola kusiiba ekisiibo nekituuka ng'okyakola shiriki. Koba osibirwa Mande oba Lwakuna ng'okyasamira, oba ozze kusaala ng'okyasamira, essola si ntuufu. Newankubadde oyinza okulirayo baseeka abejjeereza abasamize, abejjeereza bannabida, abo nabo gye bali, gurupu gyeri. Abantu temubagamba bwe mutyo, abantu mubagazise. Gwolowooza oyinza okwagazisa abantu abali ku duniya kuno? Irdaau nnas ghayatun la tudrak. Okunoonya okusiimisa abantu kyekinoonyezebwa mu nsi muno kyotosobola kufuna. Ne bwonoga nti ngenda kuwumbawumba ebigambo, ngenda kwogera ebigambo ebirungi ebinaasanyusa abantu, baleme kunyiigira, bampa obwa mufuti, bampa obwa kaazi, ojja kwogerayo kimu bakuvume najisi, kyolinga najisi. Abo abantu boolaba. Kati gwe batuuseeko ma tashhadu annahu haqq, kyokakasa nti ge mazima. Ballighuhum ma tadiinu llaha bihim, batuuseeko kyokolerako eddiini, kyomanyi nti tariiqu najaa, lyekkubo ly'okuwona, kyomanyi nti ge mazima. Kyoba ogamba abasiraamu Allah kyagenda okukubuuza, falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna almursalin falanaqussanna alayhim biilmin wama kunna ghaibin. Allah agamba ebibuuzo bigenda kubeera bibiri byagenda okubuuza abantu ku kiyama. Agenda kubuuza abawalimu, agenda kubuuza nammwe abatudde. Ate buli muntu ekibuuzo kikye, si byebimu. Allah byagenda okubuuza abawalimu birala. Abawalimu agenda babuuza hal ballagtum, mwatuusa obubaka bwe nabawa? Kyagenda okubabuuza. Kati nze bwe mba ntuusa obubaka, toyimirira mu kkubo lyange. Ndeka ntuuse kyemmanyi nti mazima. Liyahlika man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina. Anaawonaawonere ku mazima, ataawona azikirire. Bwe mba ntuusa obubaka nga nkakasa kyemmanyi mazima, toyimirira mu kkubo lyange, vaawo. Naam, statement zange nzudde nga nzogera sikyusa. Bwe mba nyimiridde ku kigambo kyekyo kyenjogedde olwaleero, kyenayogera eggulo, kyenayogera enkya, kyekyo. Kubanga mba mmanyi eyo ddiini. Eyo ddiini. Imaamu Shaafi yaga nti bw'onoonya okusiimisa abantu, ekyo kyekinoonyezebwa mu nsi muno kyotogenda kufuna. Kubanga bw'onoogamba omusamize ng'ali mu muzikiti agenda kunyiigira. Bw'onoogamba omubbi ng'ali mu muzikiti ajja kunyiigira. Bw'onoogamba omuntu akola bid'a mu ddiini n'ateekamu Allah bye yagaana, agenda kuleeta ta'wilaati naye akuvume. Bw'onoogamba atema ennyama nga abba mizaani naye agenda kuvuma. Kakati eddiini ereme kwogerwako, tuleme kubagamba abadan. Tulina okubabuulira abantu amazima. Eddiini ebeera eddiini, n'okunoonya ebitiibwa, n'okunoonya ssente, okunoonya obujiiko, okunoonya obumeremere, okunoonya obubaasa, ebyo birala. Era buli anoonya obbaasa kizibu okuba nti ajja kubuulira abantu amazima nga bwe galina okubeera. Kubanga ajja kuba mudaahinu. Buli kye banaamugamba nti ekyo si kituufu, ekituufu kyalibadde bwe kiti, kubanga anoonya kabaasa. Abadan. Baddu ba Allah tabaraka ffe twogera kaati ng'omusezi agula essowaani nti eddiini yeeno, kino si ddiini. Tewali kitwogera nga kipya mu busiraamu, baganda bange. Tewali kitwogera nga tekyogerwangako. Wabula abantu obutaagala kusoma, obutaagala kutunula mu bitabo, oyogera ekigambo ne bagamba kipya, tebaagala kusoma, kwetegereza abamanyi abaatukulembera baategeera batya ayati eziri mu Qur'ani. Abantu baagala zivunula ku ntegeera yaabwe, tebaagala kuzitegeerera ku ntegeera y'abasalafu abaakulembera. Aleeta aya ng'eri ama ebuna, ye n'agivunulira ku byayagala. N'omubuuza mu baakulembera ani yavunula ekyo nga talina kwayimiridde, wabula ye ayagala kuvunula kyayagala. Baganda bange, mwewale okusamira, mwewale okuloga, mwewale okukolagana ne bakadde bammwe mu byeddogo.
mukadde okulagana naye mu birala ebirimu okutya Allah naye bw'abagamba kusamira bw'abagamba kumala balongo akugana kuwasa wa muziro la ta'ata al-makhluq fi ma'asiyati al-khaliq tetugondera kitonde kyonna mu nsonga kasita ziyingiramu okujemera Allah wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa bwe baba kutakabanako ongatteko byotoyinaako kumanya Allah yagamba tubagondera naye bisigadde ebyensi bakadde bayise bulungi naye omukadde bagamba okusamira osalire ennyumba osale omala abalongo olwokuba wazadde abalongo efuuka ettembere osalire emmotoka gye waguze totawaana era ekikolimo omukadde kyagenda okukolima tekigenda kukwata kubanga basinga batya ebikolimo mukadde ajja kunkolimira batugamba tusiimisa abakadde Allah atugamba okusiimisa abakadde yennyini atuwa olukusa lumu kubasiimisa mu byayagala kubanga Allah yasinga okutegeera abakadde yasinga okumanya obukulu bwabwe n'ebigambo ebitulagira bagondera ye yabiragira naye n'agamba nti waliwo we mutasukka kasi ensonga ebeeramu Allah ne mukaddewo twala Allah tabaraka wataala byagambye toteekamu ssente ku mikolo eginyiiza Allah toteekamu ssente mu mikolo eginyiiza Allah toteekamu ssente ku mikolo gyonna egitali ku njigiriza ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam toteekamu ssente falanas'alanna alladhina ursila ilayhim Allah ga tujja kubuuza ababaka mwatuusa message ate nammwe Allah jabbabuuza wala nas'alanna almursalin nammwe bagenda babuuza abaffe message teyabatuukako gwe kyekibuuzo kyogenda okwanukula message teyakutuukako bwe balimala okubuuza ekyokubiri bagenda kubuuza ekyokubiri bwe baya kutuukako wakola ki message bwe kutuukako wakola ki era ebimu ku bibuuzo byotogenda kusukka alam ya'tikum nadhir naye mmwe okwefuula bannampulira zibi temwafunayoko muntu abalabula ku nsi temwafunayoko muntu abalabula yenna alam ya'tikum nadhir temwafunayo muntu yenna nga abalabula tewatuulako mu musomo gonna ne bakulabula qalu bala qad ja'ana nadhir fakadhabna bagenda kuddamu Allah bajja abatiisa bo twabafuna n'ekituufu kiri twalimbisa bulimbisa twagaana qad ja'ana nadhiru fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay nituga nti Allah ebisi yabissa ebyo Allah si yabyogera badu ba Allah tabaraka wa ta'ala ekinene kyekyo Allah kiyafuula ekinene ekitono kyekyo Allah kyeyalaba nga kitono buli nabbi kyeyalaba nti kinene n'akyogera nti kinene buli nabbi kyeyawewula kitono Allah yalaga nti shiriki mubi era munene nnyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'alaga nti bid'a mubi era bid'a munene kati ebyo tobitoniyanga mu maaso go mu ndaba yo tobitoniyanga ebyo ebibiri tonafuyanga ekiyitibwa shiriki n'ogamba kitonotono tonafuyanga ekiyitibwa kuzuula mu ddiini kuteeka mu ddiini bitaliimu tolowooza nti kitono inna allaha kad ihtajaba tauba an sahibi bid'atin hatta yada'aha Allah yaggalawo omulyango gw'omuntu akola bid'a okutuusa lwalizivaako Allah yaggalawo omulyango gw'okwenenya ku muntu akola bid'a okutuusa lwalizivaako Allah yaguggalawo ng'oyagala kubeeraawo yagala kubeeraawo Sheikh waffe omu yayogera ekigambo Ruslan n'agamba nti omu ku baakulembera Sheikh Ruslan yamunyumya n'agamba yatuuka omumanyi n'akowoola ku kizindaalo n'ayita abantu n'abagamba bange mujje mulabe tufunye amawano agatabeeranga nawo tufunye ekigambo ekisagwanga ku kyalo kino kyasusse tetukirabanga nako abantu bonna ne bakuŋŋaana ne bagamba nti olaba Sheikh yayise ekyo ekigambo kyatuyitidde kinene
abantu bonna ne bakulumulukuka bajje balabe musiba ki ogugudde ku kyalo ogutagwangako. Ne bamubuuza Sheekh musiba ki, ne bamugamba tulina waliwo omuvubuka wano yagenze eri maama we amuzaala. Abantu banaga nti astaghfirullah, naye mujje mumwerabireko. Abantu bonna ne bakulumuluka, ab'omutale ne bavaayo, abaali mu mamotoka ndowooza nabo ne bavaamu, buli omu ajja alaba omwana yagenze eri maama we. Mwana wangeri ki oyo? Bwe batuuka ne baggwayo bonna, Seeka n'abatwala awaka n'abagamba ekibayisizza kulaba abantu ba wano basalidde amasanamu endiga ne bagisaddaaka, basaddaakidde amajinni. Abantu bonna ne bagamba astaghfirullah. Seeka ekyo obudda kyotuyitira okusaddaakira obusaddaakisi lubaale n'amajinni n'amasanamu. Olaba ekyo Seeka mulimu ensonga. N'abaga nti wangi, n'agamba ekyo mbadde njagala mutegeere ne ku mulembe gwaffe bwe kiri. Abantu omuntu okuzimba essabo nga bw'asaala bw'azimbye n'omuzikiti asamira amala abalongo ayaziina si nsonga, naye omuntu akoze ezambi eddala ezambi erimusigaza nga musiraamu, abantu baligulumiza ne balaba nga ddene nnyo. Sheekh n'abagamba nti mulaba ekikolwa kiri kye mbagambye wadde kibi, omwana okugenda eri maama we yabagambye kibi nnyo, naye omwana oyo asigala musiraamu. Naye ate ono gwe mbayise okulaba, mbadde mbayise mulabe amawano ag'omuntu eyavudde mu busiraamu, kubanga yasamidde yavuddemu mu busiraamu. Abantu babaga nti nedda naawe ebyo byebintu ebya bulijjo. Omusajja okusaala ng'alina essabo, kale byebiyitira, omuntu abaako n'ebiyitira. Okubeera n'essabo bakiyita biyitira bano Abaganda. Okumala abalongo baga nti ekyo byebimu ku muntu obuyitira. Botoyinza muntu kwebeera, omuntu abeera nabwo. Omuntu okubeera n'essabo baga nti bwe buyitira. Okumala abalongo bwe muntu obuyitira. Omuntu osa Allah n'osinga omuwalimu nga bw'atyo bw'ayogera. Abantu mubalekere Allah waabwe, abantu mubakwate empola, abantu mubaagazise. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayogera ebigambo ebimu bwe mbyogera mutya okwewazanga abantu agakola agabi, yayogeranga ebigambo ebinene. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe nkomya awo nesibawaayo kyakulabirako kimu layinza nedda bigambo ki ebinene byagamba. Nabbi waffe amuwaayiriza, kankubuleyo kimu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba bwe muwuliranga omuntu yenna idha sami'tum man da'akum ila al-asabiyya, bwe muwuliranga omuntu abakowoola ng'abagamba mujje ffe ab'eggwanga bwe riti tulwanyise ab'eggwanga bwe riti, mujje ffe Abaganda twefeeko, mujje ffe Abanyankole twefeeko, mujje ffe Abakakwa twefeeko, mujje ffe Abayima twefeeko. Bwe muwuliranga omuntu ng'abazza mu ebyo mumugambe genda olume ku bwerere bwa kitaawo. Allahu akbar. Ekyo ekigambo kiyita kusaaga ekyo. Ffe tulina bye twali twogedde nno mulowooza? Tetulina. Ffe tulina bye twali twogedde. Twali twogedde ekinene. Ekyo kigambo kinene. Mu Buganda kitegeeza genda oli obwerere bwa kitaawo. Lwaki? Kubanga abakoowolera okukola ebintu ebitali mu ddiini. Abakoowolera okukola ebitali mu ddiini. Abakoowolera okukola volongoto. Okuddayo abantu battingane olwa kabaliya ne asabiya. Nabbi n'amugamba okugamba okunene bwe gutyo, akambazuuluka mu ggwemu. N'atuga bwe muwulira nga mukimugambenga oli nga ffe abalangira, ffe abanene. Eno eddiini gye mwayingira bukaawu essebo, eddiini ya mpola mpola. Abantu mubakwate bulungi, buli muntu alina obulungi bwe tumukwatamu. Obulungi bw'omushiriku bwebwo kumugamba nti toli musiraamu. Obulungi bw'omuntu ayongera mu ddiini kumugamba nti va mu bidaati, bw'ozifiiramu oli ku zambi ddene, oli ku zambi ddene. Era shayitaani asanyukira nnyo abantu abazuula mu ddiini n'okusinga omuntu akoze amazambi. Shayitaani asanyukira nnyo abantu, asanyukira nnyo buli gw'olaba nga ayongera mu ddiini ebitaliimu nga nti ono mukwano gwange.
nolwekyo alaikum bisunnati manne mwekwate ku nkola zange. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajid. Banna ayagala okuwona tekyali nabbi mulala. Nabbi agambe kinakuwonya wekwate ku byagamba. Allah subhanahu wa ta'ala yatugana shirki baganda bange olw'ensonga nyingi. Emu kuzo anna shirka yahbitu al-a'mala kullaha. Yahbitu al-a'mala kullaha. Shaytan okola shirki nga bw'osala buli mulimu gw'okola gufa. Allah jalla wala ganti walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Singa bannabbi bange be yali ayogerako yaganti singa bakola shirki bibakola byonna nali bisazizza. Nagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walakad uhiya ilayka nakussaku baka wa ila alladhina min qablika binasaniku bannabbi abakusokawo la in ashrakta singa wangattako la yahbatanna amaluka min mujunna najisazizzamu wala takunanna min alkhasirin walibadde bantu abafafaganiddwa. Allah tugana shirki bamama batata bakojja kubanga emirimu gy'okolera mu busiraamu ng'oli mushiri kugifa. Era baganda bange bakubira omulanga okutakungula. Musomese abaana ab'obuwala eddiini. Abaana ab'obuwala mubasomese eddiini. Muve ku bigambo ebiga nti musomese eddiini agenda kubeera muwalimu. Musomese eddiini agenda kulinnya mimbali. Omwana ow'obuwala musomese eddiini. Kubanga ebizibu byonna bye tufunye bivudde mu kubaana ab'obuwala butabasomesa ddiini. Ebikyala binnagadya ebirogo tebabisomesa ddiini. Kyekisenga yaleeta eminkuduulu. Tosobola kufunda nga tokoze kino, tosobola kufunda nga tokoze kino. Omuwala olufumbirwa n'alowooza tajja kubeera mu bufumbo nga takoze eddogo. N'alema okwebuuza Allah amulabiridde okuva eyo yonna mbuto okutuusa waafumbiddwa. Allah tasobola kumukuumira bufumbo. Allah amulabiridde okuva nga mwana muto paka wootuusa okufumbirwa. Allah tasobola kukuumira musajja. Allah tasobola kuwa baraka musajja. N'aloga. Bamaama ebintu ebimu abavubuka bagenda ne baga nti ze maama yannemesezza. Bamaama be bayita batabani baabwe ffe buli lunaku abavubuka bajja mu inboxes zaffe. Maama ngamba kino, seka maama ngamba kino, seka maama ngamba kino. Maama ngamba kusamira, gwe ddiini yakulemerako, banno bonna bagaggawadde, jangu olime ku bijja, jangu okole kino. Bamaama beefunyirira abaana. Bamaama mwesonyiwa abaana abalina eddiini. Omwana we bw'aba alimu ku ddiini muleke akole eddiini. Tomwesibaako omwana muleke wadde gwe wamuzaala. Omwana muleke akole eddiini. Ekivaamu buli eyeekwata ku ddiini mu famire nga balina okumukyawa. Era bwe bagenda okusamira ye n'agaana okusamira ate okumanya lubaale yabawuddiisa. Lubaale abagamba nti oyo agaanye okusamira yabalemesezza okubeera obulungi. Ate nze agaanye okusamira nze mbalemesezza okubeera obulungi. Mwali badde muga nti lubaale nze agenda kunkola bubi. Naye lubaale abaga nti oyo bwe munaasala amagezi ne mumuleeta ne bwe munaaleeta mwana we mugenda kwesiima. Tosobola kutambula na balogo mu famire. Famire zonna ezisasise, famire zonna z'owuliramu enkayana, genda ozeetegereze. Mulimu muganda waabwe abaloga, mulimu abakunamira, mulimu abasera, mulimu alowooza nti bo bamukokota. Abo bagaggawaddirwa kuba bakokota ffe, sente zaffe zonna zigenda waabwe. Abo bagenda mu nnyanja, abo bakola kino. Genda onoze famire zonna. Eddogo buli lwe liyingira mu famire mubalukamu groups bbiri. Gurupu eyabakkiririza mu ddogo ne gurupu eyabaseeka abalimu eddiini. Kati obulabe ne bubeerawo buli lunaku nga babeera mu kusojjagana. Naye mbagumya amazima gali nti obulabe wakati w'abakkiriza Allah bannamaddala n'abashiriku Allah yagamba bulina okubeerawo. Oba ekyo bali tokimanyi. Obulabe Allah yagamba bulina okubeerawo n'atuwa n'ekyokulabirako. Allah yennyini yatuwa ekyokulabirako. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم mwine ekyokulabira kwa ekirungi ennabbi Ibrahim والذين معه n'aba baali naye abakkiriza إذ قالوا لقومهم bagamba abantu b'ekibiina kyabwe إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ffe tuli wala nnyo tubeesambye
ne lubaale wammwe n'okusamira kwammwe n'emmandwa zammwe n'emizimu gyammwe n'abalongo bammwe tubeesambye tubali wala kafaruna bikum tubawakanyiziza tetujja kusamira kati ki ekiddako bwe muba temujja kusamira wabada bainana wa bainakum aladawa era kati wabaluseewo kati waffe nammwe obulabe Allah gakikyo ekyo kyaliwo ku Ibrahim buli mukiza yenna alina tawhidi kirindirire wabada bainana wa bainakum aladawatu walbaghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda era obulabe n'obukyayi bibaluseewo wakati waffe nammwe nga byalubeerera okutuusa mmwe mulisaana ne muva mu kusamira ne mudda eno kuba ffe tetulinayo ssuubi ligenda kukera ku makya nga tusamira teririiyo teriri wali ssuubi ligenda kukera ku makya nga tusibye obuweta ntera okusingana abaana abato abaana abataba nga babasibyemu obuweta buno obusiba eggaali akasibaako ku katima akayingiza omukka mu ggaali obwo obuweta abakyala bwe basingana babusibye mu baana mbubagema eyaabwe ereme okkuba omwana kati ne weewuunya akaweta omusajja omuyindi yakola eggaali yakateekamu atya chemicals eziziyiza eyaabwe ereme okkuba omwana bali abantu we banaakomawo okubeera nga beefuula batagala kutegeera ddiini akaweta omusajja yakola kaziyiza omukka guleme kufuluma kati bwe katuuka Uganda ne mugamba era singa yamanya ni mugenda kewudiisizaako eggaali yali badde ya ssente nnyingi bannange yali giguza ne miliyoni 10 kubanga erimu n'ebiwonya obulwadde eyaabwe naye tekuba mwana olwakaweta nina gwe nasanga mukyaliyo nga mwekali nenkajjamu nenkeetera mu nsawo nentambula nako ninga nze saagala kugumiikiriza basamize sigumiikiriza musamize obulamu bwange simuwaawo chance yonna nakajjamu nenkatambula nako juzi yankubidde omuvuganga nti maama namutwalidde omwana ate maama mutya naye yatadde mwana wange akaweta nemugamba gwe genda bugenzi omama omugambe salaamu aleikum bwomala ogenda wali omwana oggyemu akaweta okateeke mu nsawo otambule tojja kusobola tonyega kigambo kyonna maama wo toyomba naye gwe jjamu kaweta mwana wo otambule akaweta kaziyiza eyaabwe obutakuba mwana. Allahu akbar. Emirimu gyonna Allah gye yakola abaganda bawano baagiwa bitonde. Abanoonya obugagga babunoonyeza mu kusamira, abanoonya abaana kusamira, abanoonya obulwadde okuwona kusamira, okuzaala kusamira, okufuna obugagga kusamira. La hawla wala quwwata illa billah. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Mwina kumala kukkiriza Allah bwoba wanywera nga toli mushiri kunywera bajja kuvuma bajja kujerega. Bwoba wanywera nga oli ku manhaji as-salaf, manhaji yaliko Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be nga gye wasalawo okugoberera, nywera tokyusa kala. Sha'u au abau, nywera tokyusa kala. Abakyusiza kala bawunzise bafeebye. Nywera ogendere ku ekyo gandisire ku kinali nkolerako eddiini. Sha'u am abau, bakkirize babaganye nywera. Bwe bagamba togenda kusamira nywera. Naye bw'ono oyagala okwa abasamize obasiimise, abazuula mu ddiini obasiimise. Buli mukozi wa kikolobero omusiimize kati ogenda kusigaza busiraamu kiba olituuse wa Allah. Tuuse wa Allah obusiraamu. Era omusiraamu yampeereza message nga muwali mu kino ekigambo kibayogedde. Naawe ku kiyama olibeerayo? Ku kiyama gye ndi nnyo nga lwaki sibeerayo ate neekwekawa. Ffenna tugenda kubeerayo ewa Allah tabaraka wa taala. Ffenna Allah agenda tulamula. Buli omu agenda kuyimirira ku bibye bye yayogera. Buli omu agenda kuyimirira ku bibye bye yayogera. Togenda kubuuzibwa byange, nange sigenda kubuuzibwa bibyo. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisaa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal barru karim wa huwa at-tawwabur rahim. Alhamdulillah ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم. عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بدو الله تبارك وتعالى متيا الله سبحانه وتعالى متوفوكم متيا temufanga okujjako mufenga muri basiramu. Allah tabasalirangako ssente
nti yakusalira ssente zayagala ogende nazo, kubanga ebimu kubisinza okuleetera abantu obuzibu ssente. Allah takusalirangako muwendo gw'abaana nti ayagala ojje mu maaso ge ng'olina abaana be bati bewazaala. Allah takusalirangako bufumbo nti tojjanga ewange nga tofumbiddwa. Allah takusalirangako nti tojjanga ewange nga towasizza. Allah tagambangako nti tojjanga ewange nga tewasoma. Allah tagambangako tojjanga ewange nga tobadde mukulu wa kika. Naye alina kyeyakusalira, alina kyeyakusalira kyakyagala. Ebyo byonna byonna ebitawaanya abantu oba bulwadde oba ki, Allah tabibasalirangako. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yabasalira ekintu kimu naga ya ayuha alladhina amanu ttaqullah, abange mwe abakkiriza mutye Allah haqqa tuqatihi, mu butuufu bw'okumutya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bw'oba okakasoli wa kufa, Allah ga tofanga okujjako fa ojje wange ng'oli musiraamu, ekyo yakikusalira. Buli kyonna ekinaasuula obusiraamu kireke otuuse obusiraamu ewa Allah. Buli kyonna kyolaba nga kigenda kutta obusiraamu kireke bwe obusiraamu obutuuse, kubanga abwagala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, okujja nga gwe togenda kufa, yaga temufanga okujjako mufe nga muli basiraamu. Tagenda kukubuuza ssente, wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Essente n'abaana ebisi bibafuula nti mugenda kufuna obugenyi ewa Allah, ebifo ebirungi. Okujjako Allah bayagala illa man amana wa amila saliha fa ulaika lahum ad-darajatul ula, abanakkiriza ne bakola emirimu emirungi bebalina amadaala amalungi ewa Allah agawaggulu. Bagamba Allah subhanahu wa ta'ala yatuganda okumugattako, kubanga okugatta ku Allah kutta emirimu gyonna buli gyokola oviiramu awo. Kubanga okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala lye zambi lyokka Allah lyatasonyiwa. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima. Allah ganti tasonyiwa kumugattako kintu kirala, alisonyiwa ebirala byonna biriko biri tahta mashia. Allah bwali bayagadde agenda kusonyiwa, bwali batayagadde alibonereza gwali babonereza, naye shirk tali tahta mashia. Allah yaga tasonyiwa muntu alifa nga mushiriku. Era omuntu bwakola shirki agenda kuba yebagadde zambi likyasinza okubeera eddene. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah yamubuuza, ayu dhanbin a'zamu ya Rasulallah, nabbi zambi ki ekyasinza okubeera kaŋŋaŋa? N'amugamba nti an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka, kwe kusinza Allah ng'olina akakomo ka lubaale, kwe kusinza Allah ng'olina empeta ya lubaale, kwe kusinza Allah nga watereka obulira bw'abaana, kwe kusinza Allah nga buli nkomero ya mwaka mugenda ne mulimu ebijja empewo zibafuweko, kwe kusinza Allah nga mu pikipiki yo mu boda boda mulimu yirizi, kwe kusinza Allah nga mu nyumba mulimu akatanga. Yagamba eryo lyezambi erikyasinza okubeera eddene, okusinza Allah ng'ate olina n'ebisinzibwa ebirala ng'ate okimanya Allah ye yakutonda. Ya ahla alhaqi, ya ahla alhaqi, abantu abali ku mazima, uthbutu ala alhaqi, munywerere ku mazima, munywerere ku mazima. Buli kyoliko bw'oba omanya oli ku mazima, nywerera ku mazima. Enkya ffenna tugenda mu kaburi. Mu kaburi Allah yagalayo ddiini gye yatulagira, gyayagala, tayagala kuzabaraati, tayagala kuzabaraati. Byonoonya byonna ku dduniya ojja bifuna, naye wano mu kaburi sanda na kawoowo bali basobodde okakuteekako, sanda na kawoowo Allah byayagala mu kaburi awo. Otuuke wa Allah otebye. Abaaziza ab'emiziro temulya mamba, temulya butiko, temulya kkobe, temulya nseenene, temulya mitima, mwetegeke okubabuuza. Allah ajja kubabuuza, ani yabagaana okulya ebyo Allah bye yabakkiriza? Kubanga ye yagamba ya ayyuha alladhina amanu, bange mwabakkiriza, la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbu al-mu'tadin wa kulu mimma razaqakum Allahu halalan tayyiba وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
Allah bantu abange mwabakiriza la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum temugezane mwezizaako ebintu ebirungi Allah bye yabakkiriza. Allah yatukiriza okulya emmamba n'ekkobe n'obutiko n'endiga n'ensenene n'omutima n'emmamba yagatte mu byezizaako. Wala ta'tadu temusukkanga ensalo za Allah kubanga okugaana Allah bye yakkiriza oba obuuse ensalo za Allah. Inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin. Allah tayagala bantu basukka nsalo za Allah. Kulu mimma razaqakum Allahu halalan tayyiba. Mulye Allah bye yabasiza bil halali bitukuvu. Mubirye Allah ga mubirye. Mulye yabikkiriza ebyo byonna abaganda bye babagaana okulya abakulu b'ebika Allah yatugamba mubirye yabikkiriza. Ate mutye Allah oyo gwe mwakkiriza. Oba Allah wamukkiriza mutye. Agambye lya omukulu w'ekika gamba tolya. Ate oli mu muzikiti osaala imaani ekutta naye ogondera mukulu wa kika ebya Allah wabigaana. Allah agenda kukubuuza. Qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqi faj'altum minhu haraman wa halala qul Allahu adhina lakum am ala Allahi taftarun. Allah agenda kubuuza mulaba mutya ebyokulya byonna Allah bye yabagabira ne bukeera ku makyamwe ne mugamba ebimu tebiriibwa ebirala biriibwa. Allah agenda kukubuuza mukakasa ekyo Allah yakikkiriza oba mwateekawo ku Allah bulimba. Ansa naawe ogimanyi nti obulimba bufere babateekako obufere. Qul ara'aytum ma ta'buduna min duni Allah. Ekibuuzo ekirala mulabaawo be mukkiririzaamu be musaba be musinza ebitali Allah. Aruni madha khalaqu min al-ardi. Mundage ku nsi byatonda ki? Mukulu w'ekiko kugana okulya emmamba yatonda ki? Am lahum shirkun fi samawati. Oba basharinga ne Allah mu ggulu ng'atonda emmamba. Ezo zonna ansa va ku nsingo ozitegese. Va ku nsingo ozitegese. Allah tabaraka wa taala bannanga atugaana shiriki kubanga omuntu alina shiriki tawangaalika naye. Era mu bubenje bwa shiriki anna al-mushrika omuntu akola shiriki la yajuzu munakahatu tebamuwasa. Omusajja akola shiriki tebamufumbirwa n'omukazi akola shiriki tebamuwasa. Allah yatugaana nawa n'ensonga lwaki atugaanyi ulaika yaduuna ila an-nar. Oyo aba amaze okukukowoola nga akutwala mu muliro. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idhnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Omukyala akola shiriki nga wamuwasa naawe omanyi kyotuddeko. Omanyi kyotuddeko ne bwe mbasi kubuuziza nti osulota agisula. Omanyi kyotuddeko. Otudde ku maggwa otambula oyogera. Mukuba otambula oyogera. Basajja bannange mundeke. Omanyi kyotuddeko. N'omukazi yafumbirwa essajja limutuula kungo nga ddogo naye amanyi kyatuddeko. Lisula litudde teryebaka. Asaddaaka buli kadde. Tewali kibi nga kugondera amajini kubanga amajini gakutwala ku level emu ku emu paka ligakutusa ku level esembayo. Gayinza okusookera mu kusaddaaka enkoko n'ogenda ku njiibwa n'ogenda ku ssekoko n'ogenda ku mbuzi. Buli mwaka mulina okusaddaaka. Ne mugenda ku mbalaasi ne musaddaaka eŋŋamiya. Gakutuma ebintu ebizibu. Gayinza n'okutuma olumu okusaddaaka enfudu ne gakusati leero hagisaddaaka nfudu ng'olina okunoonya enfudu mu mazzi ozisaddaakira amajini. Paka lirukeera ku makyala gagambye naye omwana wo omuberebere gwe twagala n'omusaddaaka. Bukeera ku makya nga gakusabye ne maama wo. Bw'oba oyagala okubeera obusigazi obugagga maama wo gwe twagala. Kasita buli lw'onoogonda wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun. Bwe munaagondera abantu bwe munaagondera emmandwa mugenda kubeera nga bashiriku muli bashiriku abawedde bakubira omulanga baganda bange. Mwewale shiriki ne bannyini ye. Tokkirizanga ekintu ekikuba mu ddiini y'ebituli. Mwewale abantu abazuula mu ddiini n'enkola zaabwe. Awo wali okuwona kwaffe ku nsi ne ku akhira. Bw'olituuka ewa Allah ng'oli ku ddiini nabbi gye yaliko ne basahaba gye baaliko ogenda kuwona. Bw'olituuka ewa Allah ng'eddiini gye waliko wakyusa nabbi bye yalekawo bagenda kuba bakuleeta nabbi bamugambye nti gwe tomanyi biki bye baakola bano ng'ovuddewo. Nabbi agambye suhuka muyise wala mutwale. Kwongera mu ddiini nabbi by'ataalagira sallallahu alaihi wasallam.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالطغاة الظلمة. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.